Are you in need of reliable services in general construction, architectural design, land and quantity surveying, chain link installation, and property management? Look no further. Smeaton Construction and Property Management Limited is here to serve you. We design, build, and manage properties. For more information, visit our website at www.smeatonconstructions.com or call 0787 943 539. WhatsApp us 0758 821 603 or visit our offices in Nabingo along Masaka Road. Smeaton Construction and Property Management Limited. We rule. Ladies and gentlemen, ndine Frank Ntambwe Balukeza era nga tuze kubalaga products ya package y'abasajja. Eno men's package. Ono Shalom Oil yayongera ku size. Abasajja abenyuma mu size nakendeera nakula size yakendera romano kwema maza. Ono Shalom Oil akulagira dda kyogenda okubeera nti ekintu. Ono 5 rounds and above. Nga wembanga maze era mpira unje soka siddamu soko none kubere soko nkwateko soko kazanyise ono yakola. Oyunga buyunzo. Nokolo mwetoloro kola ya kiproitichi ocho katone Shalom Power strictly nga na week elections tochafuna morning elections na mo buzibuzibu zokato kagize bwe kati mone bizibuzibu ne Shalom Power ali ku 0705 27 1973 sangi wa kisasa ku da village mall je tukole mama fakala nkawe detatu Frank Ntambi ono amita Shalom Oil kifanyi akusidia kifanyi kyecho kifanyi nga kisofu kifanyi kisofu sawa sajja abali yabenyuma mu size nakwesa ku masturbation yamanyi gakendera size yakendera muko simanyi nali munene ne kati bintu byakendera Shalom Oil nayongera ku size abasajja ndaba wano kuliko buwanvu kuliko nti it increases on length and size ayongera ku buwanvu ne ku bugazi wano bwata ayongera ku omuswanya gubanga guli solid nga guli gumit. It stimulates blood saturation. Omusaye entambula yagwo nnyo abikolera ddala. Extends sex time. Era ayongera ko ne kakadde bw'omukwesa Shalom Oil ono n'akadde akongerako ko bw'otwala mu nsonga z'omu kisenge. Increases growth. Ayongera ku akuza. Promotes secondary development. Okula twongera ku size kwa 0705 271973. Mukama wange. Achichikwa Lili Paso Festival abanyamusale n'abanyamukaka muko w'amawuno aguse n'omwana w'omuka natinamu kimanja ekitalya mmere kibeera kimanja muyunivaze inembalala nga 5 Septemba 2026 okuyingira kugenda kuba mutwalo vyepe emitwalo 2 golde emitwalo 5 ate platinum yakakane eminyeto gy'abanyakole gyona abayimbi b'omuka ayibambe mujaba w'ekitiribita Lili Paso lunabekuba w'eshongororo kati ngambe tenikulanga kulala Universe inembalala nga 5 Septemba 2026 ye Lili Paso Festival. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. Ndabawe byekisiru nebyekigezi byonna. Byenze byekigezi mbijjawo. Ogato byaki? Byekisiru byonna. Byoganya tuwa. Buli kyakisiru kye walowoozaako. Ne muli kuwemula. Atakati bayo manye byesiru byebera bimula nze mayende. Yangu labeko ku comedy atawe mulo otegende no. Oli comedy ni mayende. Wali bulijjo nteeka mu category ki? Ngawe oli mu theater bine byaddwa ama acting bichi. Mu theater temba mu comedy. Bw'oba owandiika production eba n'ebitundu 4 ku 3 eba n'abantu abazannya fomu nga minisita, dokita, lawyer, commissioner wa poliisi n'eba n'abantu abazannya sosyobulamu taata nga bamama nga bwe yandyesiza bakojja oba manager w'abantu n'eba entertainers
Buli production gy'owandiika wakati mu yo oteeka okukakasa nti nno oleeta beats z'aba entertainers. Baba bakola comedy. Buli comedy si stand-up comedy yeka gwe mwamanya. Waliwo n'ebirala. Waliwo ne comedy. Nsobola okusesa abantu nga seetaaga kuba nga ntudde. Manya nga nnyimiridde nti twamaze kujja tuyimirire. Even if ne wenkola nga tuli mu production eyo yennyini nenzija gwe jangu kola bonita nga 27 olabe that kind of omwezi ogw'omwenda olabe that kind of comedy. Tugaba so bringa myaka 20 mwemeka. Ngenda kuba celebrating 25 years in media and performing arts. Wano wenyini we tuli ku Bat Valley nasooka nenzija mu mwaka gwa 1998. 1998. Omwami ono mu ka office kalingaawo nanfutyanka. Kwali wano bangi balina production nalina talent naye nga ndowooza ye yali annamula saagala gandi obupumbaavu ye kye yali akozesa yali ayagala omuntu ali ku level ye oba asembedde level ye ti nali nzize nga ndi ku level y'abasamba nga sirina wadde mu academy. Menyerayo kuligiza muno mu Uganda ndaba okola sports nkuwe ligi gye nali ndimu super league gireke eddaka abo bagiyitaani nga ndaba okola sports sikola za Uganda. Nebyenkana byonna. Kale mpa muweebweru. Kale waliwo big league, waliwo regional, ne tukka wansi paka ku division. Kati nali nkyali mu division ate nga ayagala nsambire mu super. Bwe yampita okungezesaamu, ye yagezesa wa super. Abadde ateko kuba nga amanyi nga ate nze nkyaliwa eri wansi mu division ku amanyiiko naye ate nayiga mateeka gaakyo. Obadde okimanyi nti ate alina amateeka ge agamufuga. Yes. Wenzija ku stage went era abantu bafa abasinga betuyingizaamu mumanyi otugamba nti Mayendo kimanyi naze mu concert yo naye tewandabye. Kati gwe omulabye oba mugwagwa. Nze I'm not there to see you. Mwe mwazo okola ki? Okundaba. Kakati nze bwenzija bangamba kuzanya na acting partner wange ne environment nti babadde bataddewo ki nti bataddewo nti wetuli bweru wakomera. Kati environment yenzanya nayo ne acting partner boka. Niwe ntunula ngolaba ntunudde oludda lwe muliko mbasira bammwe mbandaba abasiba baatolose bannanga bagenze dda. Era ffe ne tunyuma production yaffe ne gwendi naye awo ne tuvaako ne tugenda. N'omukyala wange lumu yatulako mu production gye nimu n'agamba nti okimanyi tonkoonye nako ne mugamba mu kuwandiika baakutaddemu nti nabadde nyina okwogerako. Production zino mwino ziyiga. This is an assignment. An assignment ye tuba tupatanye n'abantu okujja tubalirievingeko stress. Not our. Ne bw'oboze ng'oli mukyala wange kojjange mmange oba ojjidde mu bayita ba audience. Ati Mayende abantu bagala bajjako stress gwa kibu tekikuwe stress. Nze kigikuwa oteekateeka. Wabula bw'otuuka munda nga bazze n'obakolera obalirievingako stress bw'ogenda naawe ng'omaliriza ekivu n'ojjako emisoso gyonna n'ebisigadde n'ozu ku bibiri n'olondako kimu ofunye stress oba naawe weeririivinze. Kubanga era bayinza okuba nga abantu obafunye abantu no balina ekyekisirumbu okufuna ekivu kwe kufuna akufuna abantu kwe kufuna sente nedda sebo osobola okufuna sente naye nga expenditure yabadde waggulu. Ebikozesebwa ne bimalawo ki ekyo ekivulu bwe kino nali nkikozeeko nakituuma maama wange aluna mu biro oyo be banyimbira awe ku Holy Farm e Nansana. Kyakola kitya? Nakola millions 28 nze ne ngenda eka ne siringi emitwalo 18. Mukulu oseka. Enda azalagawo. Nayita abantu ku bbeeyi ennene abayimbi n'enkola expenditures endala abantu baalwana mu kale omuyimbi omu yadireyinga be balwana mu patrol 2 ezazizajja okutaasa ezo ziba kitegeeza zikuyingiddewa olwo lwe nategeera nti omuntu asobola n'okuga nti abasajja bakubya amasasi 10 siyinza kubanga ngenda bugenzi ntyo abakulu bagenda kwagala sente paka waggulu kati ninga ndooza ne Katonda mwali mubasolooza kati oba oyina ozziwa kakana w'ekifo naye n'alyoka aga nti bammenyedde entebe 84 kati omwana n'alyoka ngamba nga maze akatebe ebiseera byo kaali kagula gumu 4 nga bakubalira kamu ku kamu n'obugula ne bakuga n'ebikadde byo bye bamenye nti you can take your chairs. Kati omwana oluvannyuma nga namaze ekivvulu owaawo omu ku bakozi yaŋŋamba nti baakubbye entebe ezimu zaali zamenyeka dda nga weeziri awo kati n'eccupa nazo bwe zaali crates
nazo bazikubalira anti oyagala basiza credits 10 kati omwana unangamba nti bikuleti byabaddawo nga byerere kati jukira gwobo ino yaga zizo nkalu bazasiza zonna bibyo babyeze biri awo ninange kubali balwanye nali ninako 13 nga bali mu kolokoni nabo ne bayamba okusasulako kanya kivu kya la feta la bonita abantu banajja emezo zitunze feta la bonita ya meza oyagala kufa feta la bonita ya meza yaki wabawe meza zibawe meza mwina meza nga 10 tiketi zitunze zeze ekivulu muzeyi manje ekivulu kyanga 27 omwezi gw'omwenda naye zeki mugasi kyuli abantu senga abantu bajje bantu myaka gyomaze gyo nalegase gyo zimbidde myaka 2 nsaba buli omu kubeerawo nga byayogerako byalejja bino byendimu bya theatre mwati mwana yawo izo ba muri kodi ya muzeyi magala achazo ba kodi mu kivulu embi chamusali yakula bonita anti yali atunda yali agenze kulonkinga katabo ate nze ndese production bagiyita abasantiri abasantiri muzannyo abasantiri gwanga era bwakabaka betugenda okuzannyako obwensi kife tumanyi bw'omulabye ejja kubutegera nga omaze kudda nawo aba mutegera wayise ne wiki 3 kiki twali tuzannyako so gwe jangu olaba abasantiri nze tongerageranya na wakataba ate totugeraageranya kuba nti nno emyaka gye nyuma ate ekyokusatu totugeraageranya nti we tusabira weewamu oba gye tulogera weewamu nze gye nalogera oba gye nasabira si yeewuwe ebivulu birimu okuloga mayende yes ne bino byokola kati ebyakantu tobate tonnakalogako then tonnaba kumanya kyoyagala buli awali okufuna esente nyingi waliwo eddogo kyova olaba amaduuka g'abayindi gonna kati ati wulira amaduuka g'abayindi gonna keera ku makyo twatandika chenye no mayende nga tekuli ddogo lya muntu n'ogu nga tugitandika katulya eddogo tulya watandisa kamera eno gye tuliko twalina simu kati tuli ku kikino katonda kamera twalizamu omweyo kamera njerere ani gwe yawo kusiriwaza kwegamba sitegera bwe mana akamala mu kisawo kino emyaka 25 kwegawondabamu omwana omulenzi why do you attribute every success to witchcraft kati abantu balowooza nti eddogo kwe kukwata omuddagala ogwa kiragala oba ekibindi n'okinyookeza kyokka even na kino kye wakola ne wabaawo omukyala gwe wayingira mu bwongo bwe n'akugulira kamera n'agikuwa ddogo bye twawulira nti Shalom omukazi yabimukoledde gennawulira toyagala enkokise nze bwe mba muli omuntu amazima mutunula nti mu maaso baatugamba waliwo omukyala tali mu Uganda yakukolako emikolo oba wamukolako emikolo n'omusanyusa bwe yaddayo mu kusiima n'akuweereza kamera gye wali oyagala kubanga nkwogeddeko kati mayende wakola YouTube buli bange eddogo likola lwate lyakola ku YouTube channel yo nze andi nzikiririza mu bino waliwo olunaku lwe bazaala channel bagiyita batya nze nange kenyini sigimanyi gwompisa otya tompisa mayende quick media kati wulira kankeberayoko nze in my life nina bino byenzikiririzaamu nti nzaalwa n'ennyonka n'entuula n'enjavula n'entambula n'enkola n'ensoma n'ekutuusaako ebyenjawulo ne kati bano bokyaza bekeberayoko nze simanyi ati bwe mmala nze okukola bino kinjagala obiyige mu Bolt Shalom nze ndi muntu wa production nnyo bwe mmala okukola production sitandika kugaba enjikoze nabo nti nno gifiireko era bo mbagamba ekintu eki yongereyo mu bantu bo kati simanyi ayagala tayagala nze nsigala nkola ki kati bw'otunula ku YouTube channel yene kwamanya akaddamu akanoonya akantu buli kumakya anti byenva okumenyera obadde toliiwo egakuwa ogambye nti njavula ntambule nziruke kati saagala kudduka ng'ate nkyayavula nze nyina belief ndi buli kintu kitandika kitono nina mugende mwagire mayende quick media eri ku YouTube omusajja channel emutta emutunazita I do not pressurize yeno era aba baliko be bakyaliko kubanga be bantegekerwa nti mu kiseera kino be balikola batya kati lwatologane bikola gwa I don't pressurize myself nze tete yajintuma nakira na kirowoozo kyange bwogu ekikola channel yes nze nzikiriza nti nno Shalom ajja kusobola okuvuga Benz gundi avuge wagon Volkswagen gundi avuge BMW nze mvuga mu Japan wali agenda okuvuga piki wali onagenda okuvuga akagali ne wiruba ano werigere naye nga bona bali mu nsi bonna bavuga biki bidduka webigere tali mbidduka wa wiruba yaba mbidduka
bona baba mbidduka naye nga byanjawulo kati bw'otokkiriza ekyo mu bulamu obwo kyova olaba nti ensi ogigoba waliwo ekigambo kya kasuku kyenzikiririzamu nti tolwanagana naki nansi ensi genda nayo mpola nze ensi nnyina kyenzikiririza Shalom olwaleero wali omanyi nti olonsinkana kubidde simu meka ng'ogamba mayine nja kukula batonda paka Katonda lwe yaga nti nagamba mulirabagana nga 10 naki tetulabaganye olutuuse wano si gwoyayanye ndi mayinde tukole kubanga wekyali nti olwaleero tulina okukola olwesiina kukola naawe sijja kukola naawe waliwo neyaŋŋamba lwaki toteekako kuba kojja kabaaya abanikojja kubanga si benjagalako kubanga mujja kumala enkya muwoggane oba mwerage mbu si banze yali takola ki tayitawo kakati ndeka njavule nja kutuuka ntambula ate nziruke kyokka bwe naasimbula okudduka munneerinde nja kubayisaako mayende emyaka gikubidde akawero bolowooza abakazi bandifunye abakazi bakuleko okaddi tokyalinamu wadde embavu wadde otwani akagambo old is gold wakawulirako ewamu si ku mayende mayende okutuse simanyi wankwatamu olinga yankwatamu tyoga nti okusinza bwe nakkwatamu tojja kugira kakati ekivulu kiwambuziza munno nafaanana ntya mbu abantu mbanoonyeza nti abantu ekindeeso banoonya wano ku channel ya Shalom bantu ba Shalom mwenna abali kuno ndi munaku siina wadde gwe nsobola okuguza table okujjako nga mmwe mugambye Shalom Shalom abagambye ne muzingulako kati bagambe mayende emyaka gyamaze 25 mu mawulire okoze kaboozi okoze ku ddembe okoze ku kyo okoze buli wamu mayende quick report atonda bagaga wagenda gula meza gova okumbuuza wano eno nti wabikozeko ne gabinnemeredde bikoleko nja kuswala nnyo omuntu gwempa ekitiibwa mayende gwendabanga kitange mu mawulire nga tuliyo abantu basatu kati bagambe ekindeese ku kyano yo bane mujje mugule meza za mayende tobanga ataalanye olumbe tunula mu kamera wagambe tusaba naba tulaba na Uganda mayende agenda kufajja kutukasenga temujje bane mwagire mayende ine ekivulu okuketa labonita sagala bambiteko nga nevulunga mu tosi ko mayende ogenda kufa lwaki bwolowooza ekivulu kitta nga kikusaze ofa sinze mubagenda okusalwa sirimu wafunye omusawo muganda ensonga lwaki nafuna emikwano emirungi era bwe ntuuse wano abaana bangi baabo sina n'omugwe nga nti teekako kamera ino bazitaddeko kubanga bamanya ame legend ndi kitaabwe ndi kojjaabwe si nnyo siteekako nze nnyo nze ngamba abantu banjagala okutuuka ku kigero kye bawulira kye bakola kibaagala era nze kye kindese ku kyano yombasabe basabo ne bannyabo omukulu agambye ngenda kufa kati temukkiriza nfwe ngenda kuzomeza 27 omwezi gwa 9 theatre La Bonita mbategekedde production tugiyise abasantiri bano mulimu drama mulimu comedy mulimu dance amazina gonna ag'ekinnansi sigambe kinanansi ngambye amazina ag'ekinnansi Lunyege Ntogoro ekizino eshagama ebyevugo raka byonna gyebiri era nze ndina mu kutraining nze obuvunaanyizibwa bange buli bumu abaali bantendeka ebintu bino mwami Senkubuge baabe mu kibi bakatolo baŋŋamba weeralikiranga butawa abantu production etayidde so teweeralikira katale butajja butawa abantu production etayidde kati nze ndi muri kutraininga mazina nga male tu training omuzannyo Chris Luwaga ye director waffe fe tukola production yaffe nnungi fe kye tubagamba kiri kimu mwe mujje mulabe bino ebintu kubanga mbasantiri muno mulimu ebyokuyiga bingi you've been seeing a lot mu ggwanga muno ate waliwo n'ebye tulina nga nabyo byaliwo okodda nga birireetinga n'ebiriwo olwaleero so production bw'ogitunula muno ogiraba it is a musical in fact bagiyita Draco musical erimu drama comedy dance ne music mulimu n'abayimbi mikwano gyange mbadde ku Dembe for our okuva mu 2005 nagivuddeko mu 2019 babagoba 2023 lwe bagoba bakasuku nze nali navaawo dda mu 2019 so nazimba emikwano mu bayimbi mingi era nakola abayimbi bangi mubamu kubo bentuuseko mulimu abagambye nteekako ku kipande kyo abalala ne baŋŋamba tonteekako but I will be there nja kujja nkuperformingire because balina ebyabwe ndowooza byabwe bagenda okukola nga yagamba lwaki nnanga yes mwami Nsuguba oli how kati nze mpita buyisi bantu nti mujje production ngyekakasa ndi muntu wa comedy kye babadde obuuza ni mayendo oli waki ndi wa comedy when it comes to acting nina characters bbiri nina character embi gy'otandyagadde kumanya
omuntu omubi nga nva mu firimu mugundi oba firimu oba theatre ng'oyagala onzite oyo nze mulina then nemba neya komiko nga nfulumamu ng'abantu baseka buli omu ampa birabo so mujje mu birabe kubanga Bat Valley Theatre nagiriko Pride Theatre nagiriko Laboni tanzirayo buzzi naliyoko ne Bakamera Actors National Theatre olaba nazanyira ne ku Didis ekansanga so kyemmanyi munze production ennungi njiyina bino eby'abantu n'akatale ebyo byammwe Shalom waliwo ebintu bye mulina okusonyiwaliramu n'ogamba nti nno nga sinnagamba nti Mayende kigenda omulya tuseke tukole akantu ku Monday because sure ya Sunday nze namuyambako ki nga sinnaseka now I'm asking you okujjako leero okuntuuza ku seeti eno ogenda kunnyambako ki paka nga 27 ekisooka olina abagagga nja kulanga sho olina n'abaki abagagga saagala kusuubiza byampewo mpa ku bakazi abo b'olina abakuwa ebintu beweewaaniramu nti olina amaanyi abagagga saagala kulimba Mayende mbu nina abagagga otuko ngambe Shalom wansuze abagagga b'emmeeza sibalaba olina baki olina ba 15 na beesatu tujja kulanga n'abaze nze ngenda kukulangira ekivulu paka ku lunaku lw'ekivulu thank you very much kabalinga ekivulu kirange tupagaye Mayende press conference mbadde njagikwasa gwobo ogiteekateeka Mayende saddira fumbe siri muganda wo zaneddira nti okimanyi Kampala yonna ffenna gye tutabaganirira eŋŋanda gye zikwataganira senga obadde wanti nange nekintu kyaffe muzeeyi Mayende kyaffe nina mwannyoko w'ente gwe njagala wali eggayaaza era yakutumira nnyo nakuyanse ngenda kukuwa wano ennamba ye mwannyoko yennyini era Mayende okyakwana nze bankwana kati sikyakwana at all ku myaka 25 bwe mba nkyakwana then kino ekisawe mba siyambiddwa bakwana bukwani ne kati waliwo ava okunsasulira mu mmotoka naagazireke kanzibwe nga bwaseka kati ojabanga achievement omuntu okugandira 1000 toziwaayo ng'atugwa abadde oziziwaayo mu taxi Mayende bakuloga kati kitegeeza senga abadde ansanze senga abadde ansanze na mmotoka abadde ajjagamba nti mugamuyire mu full tanka ampadde kyenkyali mu badde yagala mpe mafuta ate nga Mayende okyali nnya taxi yes kati kankubuliyo kino buli muntu yenna omugagga alina emmotoka mu famire ye mulimu abalinnya emmotoka buli abayingira mu kikomera kye buli lunaku kuliko abalinnya taxi and we are very happy and proud of being in a taxi ekisooka obwo busiru bwamwe bubatawaanyamu abalina amamotoka tubeera mu jjaamu y'omu mwoli nange mwendi muyiyo naye nga ndi ekyokubiri tubasingako ekintu tuli abantu 14 abatamanyiganye naye otusanga ffe tunyumya okusingamu ababiri abasula mu nju emu nga muli mu mmotoka temunyumya 14 from different homes tuba tunyumya ekyo achievement nene nnyo ekyokubiri okunywa ne b'otamanyi ekyokubiri wali wansi taxi we zibeera ziyingira 15,000 ku kasanvu naye buli emu evaawo nga erina 14 people lwaki ogandi Mayende okyalinnya taxi zonna nze nzituulamu kitegeeza nnyina kategori y'abantu be tuli nabo okimanyi ne mu famire ya Museveni President Museveni yakafugira 14 something mulimu akyalinya taxi taliyo andi kati obupumbavu obukuluma bukulowooza nti sodo naani be baganda be waliyo zibayita extended family Museveni talina muganda walinnya taxi ayisuwa taliyo nga ne ku family yennyini ekisuzu kukyaliko abavuga obugere obugaali ng'ate bakola wowe kati gwe mu family temulimu alinya taxi nange taxi nzirinya naye kati Mayende ku level kwoli ekyo kyekizibu ky'abantu ng'ogenda tuwaka ddiru boda kyekizibu ky'abantu kiri kyobadde nga nti Mayende kyano wano weekyali ku bantu bano bonna ku Mayende oli wamanya YouTube eri mu kutuga ekutta sigirinaako pressure at all oba bakuloga Mayende nedda era bwaba wannepampalikamu okundogo ojja kweroga kubanga nze kisooka nnyina jjajjange bamuyita waki ku mubitabbwa nga takuyambanga ku kyano kati ogenda kiraba ku labonda ebya kyano saamutuma ebya kyano saagimutuma a few moments later laba nasiisi w'omuki w'omuntu ng'ali abantu 6 nziba bubi njagala abantu 6 oba Mayende onooba otya nga shefu nyina ebintu bye njagala nga si bya bulijjo nnyo singa mbaamu abantu 6 nga basasudde millions 7.5 ze nali njagala kibi kye kiri mu ekyo kugamba tondabiramuko ddala abantu kubanga bantegeera bammanyi senga mbalaba ku kyano tebateekwa kuba ku kyano yange kubanga sigibagamba katogamba okyamba onjagala nga tofollowinga bintu byenkola ku kyano kyamu 256 nze era bannange abajja nga muzze kumbuuza nti nno mubadde mikwano gyange gya ku YouTube mwe temujja
njagala mikwano gyange abajja ng'ogiridde byengendo production gyengendo okukola mu theatre ate bw'obadde onjagingirako nti olaba ku YouTube tebaliyo then mu theatre tebajja kuba aba theatre balala ate bino ebikazi byewalyanga byewagenda olyalye tebikuwa ku ssente saagala kola production eno ng'erimu ssente y'abakazi because nkuga nzikiririzaako mu kuloga kati saagala bampe ssente zaabwe ze bamaze okuloga nga bagamba nti kessaabawasa tebajja kuleka nfune ssente ngende nziteeke ku mujja waabwe mayende kankubuuze senga ogenda ku musawo okuloga ekivulu ekyo ne kigaana okukwatayo omusawo omukolera ki anzirize zange oba si kyo addamu n'andogera anti eddogo lyaffe lyonna lyabadde ligamba nti ndoge mayenda afune kati bwe bagaanaawo alina okuddamu n'andogera ekimoloka ky'essente kigwe mu eriya kumpi ne wendi nzijemu ssente zaze ze nali nyina okufuna eri bwe kimulema obusawo bw'avaako kati abagamba mukola ki Sia naawe omufunira munna amukolako okimanyi eri abasawo ate nga batya nabo bannaabwe omusawo n'aloga omusawo bwe ndogesa wa Uganda n'agaana nga ngenda e Congo ow'e Congo aloga ono wa Uganda eyanziba njagala ku kivulu ekirimu eddogo njagala kulaba ku kivulu kyo mayende siga nti ngenda kiroga nze ndogesa lulimi luno ngamba abantu abo nti basaba balungi ntegesa production nga njaguza emyaka 25 mu kisaawe kya media and performing arts mbadde namwe emyaka 25 nga mundaba mu bulungi ne mu bubi oba mu characters ze mwayagala ne ze mutayagala mundabye ku screens ku TV zammwe ndi mu Crossroads nze Mr. Ponciano Ponce de Maneman kati ndi mu Loving and Beyond nga Mr. Konde nazanyako musanyu nazanyako Prestige nga Judge Francis so bonna abo benga nti abazze balaba byenkola nga wali mubirabako katono ne bakangamu eddakiika emu kati mugiye kula Bonita show yemisana ya saa 8 onenda gammeka ziri 2 mayende ngolisa amaani ani ze sinze mmwe kugamba ngenda kujaguza Silver Jubilee myaka 25 ogenda kabe ate weepimanga tuntu n'akawungeezi yes bwekuba kukaaba anti bagamba tears of joy kati ngenda kukaabire nga nsanyusi sisobola kuba ne soulful tears sisobola bwe kyoba omanya sisobola kati kyekindese ku kyano yomba gamba abantu bo nti mikwano gyange n'egyono mujje mumpise mu maziga ag'essanyu ate mujje namwe mulabe nze sibayise mbumwe mujje muwagire nze nsanyuke namwe njala muveyo nga mulina ekyokuyiga kimuyize abantu bayise mbingi tubimanyi bwe tusobola okubayamba bakugamba when you make a production kakasa nti okoze ku nsonga y'abantu eyo batawaanya with a solution nze ngenda bawa solution bw'oba otuuse mu ebyo kivuunuka otya then mbateereko ba musicians bagenda bawa emmere y'omwoyo tuyimbe naye ngenda kuyimba abamataali nabadde sibateekeddeteekedde tunalembera waffe manyi embigulira oluyimba lukubensiyo nali mutambula jangu olukole ogenda kumpaka drop awo tukasule ku mukutu ng'oluba waamu ojja oyimbe nze stage buli omu ngenda gimu mwaba akantu mwebe sigenda kuwakadde lwaki anti luli drama mayende fala kuleta mu kantu kati eringenda kola byakayende eringenda kola kantu mpise bakantu mpise kuzannya ki simuzannyo sema mayende kana akantu k'amaanyi anti mbayise mujje mulabe nabalaba kuyakapo nga temwetegese bulungi mpozi ku luno nga tugenda kulyasinga because I believe in practice then kati temujje mu production tetwagala bya kigwagwa nti otuuke muli muyiye byemwagala ekyakapo nga kyanyuma wali esho y'omwaka ekyasinze esho ngamba mwaka akamweke mwaka anyuma nnyo kifa abanyumisa sho yagikazigwe kakati waliwo kino mu art waliwo kino mu art twatulabanga tunyimirwa nenkulabanga amazina onyenya manyenye mu kifo ky'ogazina gwe n'entambi nenga yiki kyetuliko umanyi waliwo kibayita okubibya n'okwenyenyamu kati nze njagala bwe nti bwe muba munaakola ne mutaliasinga nnaku nnyingi mujje ekiro kya 26 mundage kye mugenda okukolera abalabi bange tukolera wanya tagenda kubaawo nze bwe mundagamu kye mugenda okukolera abalabi bange mpano biitinge mbawe ebitufu ebyokkola si kujja wali mulerembuke bwe mumala ne muwe mulanga ate sho teri mukuwemula mayenda anya kusinga okwemuleza mboza nyange za filisa kati wali ate wali ngenda kuwemula eno ate mwabyawula emitwe gino era omusajja yagira beno ngalabi watermelon eri production inteketeeke nga si ekyo bw'omala okundaba nga nsama omupiira nakivuba mukubo tonsanga tosuubira kunsanga ngenda nkuba omupiira mba ntambula byange oba mba nvuga byange
ni wadde oba omanyi ndi bola kati walimba isenga omuzanyi si waakantu era waliwo onookangamba nti tuwogerereyo sikamanyi kubanga eri production in practice nga tugimanyi kyeyina okukola ki kino kivaako kino kiddako so nze mbasaba kimu majjukiza sirema kubajjukiza 27 mwezi gwa 9 lwaki njaguza emyaka gina 25 biri ebintu bibiri ekisooka mwogo mwaka mwennyini ngina emyaka gye ngenda okuweza mwogo omwezi gwennyini kwata 5 gisembereze 5 ginnayo bwoti bwe nkola sho nga 27 nga waisewe nakubiri nga 29 ngenda kuba nkoze emyaka 5 and 5 nga zeriranye bweziti 5 mu 5 yes that's good so celebrating ebintu bibiri 5 mu 5 nga nzisa 2 mu 5 nga nzanya ngera nkola mu radio nga nkola ku screens nga nkola mu social media buli wamu ate nkyabikola so era ne kekisi wezirieza gyensalira kino ne gyensalira kiri ate waliwo ne keke yamwe yaba akantu kiri kyo badoga ndi kasuku yaleta mu kantu kano nammwe njagala kubasiima nammwe muyina kye munnyambyeko era nabategekeddeyo nammwe ekyammwe kibula mugenda kubeera invited nga invite yammwe yakugula so nsuubiramu kuba wa invite yabwereere mwera muli wali waggulu mbe 10 we mugenda okutuula mwenna abaakantu kati abaakantu bokka balijjako ku stage okwogera sosokka kola yeggwe ne kasuku ate bana abaalawo okola nabo baddodo anti nabo tujja kuba tulina kyaffe kye twakoze mu production muli ojja kiraba yes munda mu production mwenyini ojja kisangamu okirabe tutambuze naye abalala b'ensaba bonna abaana bonna abaana bonna bakola mu social media tiktokers you how you good yes I love you yes thanks for putting on white mayendo mwana yomuleke musiraamu nze ndi muki nange ndi mususe bwe bakususa oli waddemu okukyeyita oli musiraamu kale mpita abaana bonna ba tiktokers ba social media handlers ba influencers mwenna jjajja mmwe abamu bwe bampita jjajja and I believe in that kitammwe kojja mmwe mayende quick reporter mujjeko ono ekiswalo kya ndowooleza munkwatireko of course nja kuba waayo si kuba weera ddala nja kuba waayo ko nga nsimu mulimu gwammwe gwe mukoze omulungi mumpitireko ku bantu bajje balabe byenkola nga nvudde mu kwogera obwogezi kuba ku radio ne ku TV bampulira njogera bwogezi kati bajje balabeko ku drama ogwenkola abantu baba influencers bonna ne ba tiktokers ba youtubers mwenna I'm your big daddy, I'm your big papa, I'm your uncle, I am your everything and I'm your big mentor mind you nga nawe mwoli kubanga wali tomanyi bwe batunula mu kamera nondeeta ninkusangawo nenkikutereeza mpano beating does not mean that emotoka eyogoba wagikola bazikanika ne bazifuuyira ne zirungiwa nesiba Japan Shalom ebintu ebimu tukkirize ewuza omwana w'oyo twakolanga interview wajjanga n'otuula ku Kevin ne tukola interview ebyo ate byajjirawo mayende okuleka okwewanika mayende oba ndi muganda wa Kapo by the way kazibe Kapo ne yanza nnyo Haji yakkiriza agenda kunnyimbirako Haruna Mbiru yakkiriza Stabwana Toro waliwo yangambye ensirikira omu naye munene mu Uganda n'owokubiri nawe wangambye nkusirikira ina concert mu January n'owokusatu Ronald Mayinja naye yangambye osobola okunjogera osobola okunsirikira then Bruno K then Anet Nanduja Kabuye Semboga etc abayimbi bagenda kuba mu katono kubanga eno production si yakuyimba nnyo eno production in fact nezo zenyine enyimba zibagenda okukolako zigenda kuba ziri munda mu production nga tuzizanyeeko yes Bruno Kejali era yansuubiza n'okukyalako kigwengo kyagamba bigenda kunsala the reason why nazimba emikwano era the reason why saagala nze kuba na mmotoka nga mwe mugiyina mugenda kunkyaba bwe naaba ne mmotoka nga mulaba ndi mugagga munnammwe kati mukyanyamba kuba mumanyi ndi munaku ndi wa taxi na boda kati mukyampita naye wali okusinziira ku fitina eri mu Uganda muba temukyayagala nga muga Uganda erimu fitina Allahu akbar maswali Allahu akbar maswali gwekola ekintu kyonna ogambe nti nokufuna era bawulire ndi wafunye nawe ogimanyi obiyiseemu ko obirabye ebyaddala tonalaba ku buzibu ate kyennawulira olina kyewagwamuko n'otuuka n'okuba nga tolina nviiri eyo yali fitina oba bwali buntu bulamu akaseera tekatuukako nga tolina nviiri
kale mpitirako ku bantu abantu mujje tuwagire okuyingira sente meka emitwalo 3 emitwalo 5 emitwalo 10 ne teblo ya millions 2 abantu 8 teblo ejjude ebyokulya n'ebyokunywa ebitali bya bulijjo nnyo bw'obadde omanyidde okulya embuzi kuno kuliko ngabi omanyidde okulya buno grapes bwe musanga wali mu traffic jam kuno kuliko mapeera yes omukulu oyo agenda kubaamu agenda kuzanya Sembus Patrick Chris Luwagga abe mchibi yangame nti na surprise muchi simanyi but he is a comedian mumanya ate he is an artist wa drama so banji waliwo n'omuyimbi omunene era mu ggwanga yangame niyindako mbeeko kye mmaliriza nkuddemu nenja ku performingirako kubanga ndi mentor we nze musajja yasooka okumukyaza mu Dembe FM nga ndi music director ku lunaku lumu emirundi 3 ate tekiri mu mateeka ga UCC wadaga aga radio programming yakyala mushoyo yokumacha ne muza muyemisana ne mukomyawo le muyekiro bajjako bonga bye bakola nibampita nibankunya naye kululwe so kati yaga nti ekyo nkijjukira era ajja ku performing naye bibamu kubange tonnanga naye I will be there ya nina ne comedian mulungi yagambi tagenda kuba mu Uganda naye zembadde ngendo muwanze ate yagenda Zimba kuba yagenda mu Botswana ku performing naye yange kati obadde onompayo mmeka ne mubulya naga kati nze ngendo zikuwa kati yenzo oli gwogambye ayenda onywaka kirabu Minister Balamu yayisize etteeka ebbala zigulwengawo ssaawa 9 kuva dda akenge kakawungeezi era ekigambo kirabu kiva mu kigambo ky'Oluganda kye bayita kirabo agenzeko wali mu kiki ekigambo ki club kiva mu kigambo ky'Oluganda kye bayita ekirabo agenzeko mu kirabo bali mu kirabo batuddeko mu kirabo kyogamba omuzungu yakoppa omuganda mayende olwa yatukopa ne bus ya mulema agiina mu luzungu yagijja mu Luganda n'agiyita oluzungu ne role ya mulema byali mu luzungu ebidda mu Luganda mwabaale mwamu abaganda ingo oluguudo lwa train twasobola oddugamba nti n'oluuma nga lwo twasobola oddugamba nti oluuma oba bino twabiremwa manyi ne box ya mulema omuzungu yagisanga tugiyita box n'agiyita box naye alina bye yasanga wano n'abiyita so ekintu ekyo nkikkiririzaamu si kirungi okutamiruka muddo obw'okumakya kibadde mu bitundu binnyo naddala kubeewo si kyamena abakadde kubanga babadde balina okukuumira kwe bakuumira abantu tebanzijjamu obwesigwa ne bakireka ne kisaasaana ekiri mu mazima omuntu omugunjufu era ffe abaakulira ebulemeezi tukimanyi nti no 11 mu kitundu mu nnimiro makya nnya kuwummula mu kulyako mu nnimiro temukomawo ne mulyako ne muyiriba paka ku 7 nga mulima yes ne mudda n'emmere abagenda mazzi ne bagenda abagenda mu nku ne bagenda then baabakulu olwamalanga okulya emmere ne batuulako mu kati oba ne bagalamirako mu kati akawungezi okuva mu 11 ne bagenda mu gye bayita club kyekibatwala mu kirabo kutuula kuwuliziganya kuwanyisaganya birowoozo n'abantu ab'enjawulo ebirala naye nga be banywamu ku ntabaaza bakadde ne bakumawo akooto kaabwe ne bakuba ku ngoma engoma era we yava nga bagamba twebiisebiisi naki ne bakuba engoma gye bayita abaakisimba be baakiwoomya ekitooke kye bayita kayinja gye bayita bakisimba yes abaakisimba be baakiwoomya ekitooke kye bayita kayinja ekivaamu omwenge ogwo munnansi abaakisimba be baakiwoomya abaakisimba kino ekitooke be baakiwoomya so byava mu kuŋŋaana kawungezi ekituufu kiri nti bibadde biyitidde nze mbiraba eyo yonna egyensula kitagobwa kiteezi pool table ku makya baatandise abalenzi ne banywanywa luli baali banyiga obukonde bw'obuveera ne babubajjako naye kati obucupa buli kaseera olaba basokoola so si birungi ensi erina okukola wadde abantu abamu baabuuziza nti Balamu olina gw'olabirira amaka ge nti twabadde tweremereddwa tuyambe olina gw'oweerera abaana naye nedda ng'omuweereza kuba bwa minisita buweereza kyakola kyekituufu ne ku mwenda yatadde watono ziitwabula bwe yabeerako mmeeya wa Kampala manyi ye mmeeya yasooka okubawa ne Kampala yagamba Museveni nga yakajja kiri 88 paka nga 91 paka nga bamaze okukola constitution ye yasooka yagamba 10 because nze my sister yalina bbaala nga bampadde muno bwa supervisor ne batugamba 10 okutandikira osi yali awe bwayise nga bamita sanya yatukolako emikolo buli eyagwe yakwatanga nga sawa 10 otonnaba ate nere luli edda nga baga nti ate kunyeeza ekiro bite naye ennaku zino 6 so mutuufu
mutuufu omwagira mpola mutuufu nze ntambuddeko mu ggwanga lino nga ntambuza products z'abantu naye tubisanze wange kuba nali ntunda sabbuuni wa loogi obwo buunya akawoowo kati kitegeeza olina kuyita mu bbaalo oyingire loogi naye nga weebali namutundako nnyonyonyo nga musuubula wali musamona yes bonna bamukola bungi tobulaba sabbuuni obuunya akawoowo ne mu moviti gyebuli kati n'abaana abagundi babuleeta abaana aba Africa Queen biki so njagala abaana bano bagende bakola obuvunaanyizibwa obulala basebo neyanzanyo neyanzeege nsaba mupiikireko musaba mujje tupiikire wamu abooluganda abalungi mbajjukiza nti nno production eyo gye bayita abasantiri omuzannyo guno mugenda kujja mugulabe ku theatre labo ntagenda kusomeza 27 omwezi gwa mwenda essaawa 8 nja kulaga show y'abaana abamala okulaba ne baddayo eka olw'okuba ku Monday balina obuvunaanyizibwa obulala n'abayewala then ku ssaawa emu eyakawungezi nja kulaga eyammwe abasula okumpi ngera mwandyagadde kunyumirwa kiro abayimbi bennyini abayimbye emisana naye ekiro bajja kuddamu bayimbe fe abazanyi tujja kusigalawo Madratan Chiko thank you very much Amoto Mbalanguzi Kayibanda mujje mulabe combination y'amayende Kayibanda and Amoto on the same stage even others so mwebale nyumba ya Shalom thank you very much nibakyali banga balamu jatuweereza obulango mpola mpola